era bw'atyo naggalawo gate nga ye mwami y'omu amulindirira bulijjo. Bwe batyo ne bayingira mu nnyumba n'omwami ono ng'amaze okugamba nti agenze wa maama. Bw'akyakoze bw'atyo kyambadde sina tayinza okukinkola. Kati nno yakikozesa. Olw'okuba twali tumaze akabanga nga tugoberera omukyala ono mu maka ago, twasobola okufuna access y'akuuma kaffe okubeera nga kayingira nga kalaba buli kimu ekyali mu maka ago. Era mwana muwala ono kwolwo olunaku bye baakola byonna twabifuna bulungi, bye byatuleetera n'okukakasa nti balina enkolagana ey'enjawulo n'omwami ono. Era bw'atyo mwana muwala yagenda mu kiyungu ng'alese omwami we mu ddiiro. Bw'atyo yakwata essimu ye n'abaako ne baayogera nabo. Yamalirako ddala akabanga ng'ayogerera ku ssimu eno, ng'olwo mwana muwala ali eri mu kiyungu alina by'ategeka. Era ebyakolebwa olunaku olwo tubirina bulungi nnyo. Olaba nti omukyalo ono ye teyagenda mu kyalo, yetuuka butuusi kweno ennyumba. Ndowooza omulaba. Mulaba bulungi nnyo, mulabira ddala. Kale mpuliranga obulamu bwange yatuuka kweno ennyumba era ebbanga lyamalayo nga gavumenti agenze mu kyalo yaliwo ono omwami. Ng'ali wano yeebase. Ng'ali mu Kampala. Sente zange nkutte muwadde, ali mu bibye. Kiki kino? Abantu bano baatandika laavu yaabwe bulungi nnyo. Omukyala bwe yava mu kiyungu ayina bye yaleetera omwami mu ddiiro ebyokunywa, era ne batandika omukwano gwabwe awo mu ddiiro we baagutandikira. Beetuulanga nako nga bakola ebikolwa ebiragira ddala nti abantu bano baagalana. Era oluvannyuma ennyo bwe batyo baakwata ekkubo ne bagenda mu kisenge. Baakomawo nga bwe bazannyiikiriza, bwe beekuba obuwuna, omukyala bw'atuula ne ku mwami nga talina wadde kyatya. Mukazi wange kiki sikuwadde? Kiki sikuwadde ekyo mu bulamu bwange? Lwaki omatira? Buli kimu nkikuwadde. Naye n'onkola bw'otyo? Buli ky'obadde onsaba mbadde nkikuwa. Bane ngenda kunzikira wa musasi ngenda kunzikira wa. Salongo oba obuuza awo kunzikira. Soko kakane. Olowooze ng'omusajja. Kukakana atya? Ebirowoozo bibeerawo kubanga nze makubo ge nayitamu nga mmanyi nti ebirowoozo byange bijja kuwummula. Nkutegeerera abasajja bangi. Emyaka gino nga mmanyi nti nja kuweweera. Buli kimu mbadde sina kyenekkanya gy'ali. Naye nankola bw'ati. Omukyala ono yamalira ddala ebbanga mu maka gano, era olunaku olwo yasulayo. Era nkutegeeza nti we baagenda mu kisenge baamalirayo ddala ebbanga eryawerera ddala. Wabula oluvannyuma ennyo omwami ono yakomawo mu ddiiro n'atuula ku dining. Wabula alabika yali businessman lwa nsonga twamulabanga nnyo ku ssimu. Era mukyala bw'atyo yavaayo n'amuwa ne ku zehag nga yeesibye leesu, nga kiraga nti balina kye bava okukola mu kisenge. Era bwe batyo baddamu omukwano gwabwe, bwe beenywegera, bwamukwatirira n'omukyala bw'atyo, ng'omuntu yenna tasobola kukitegeera nti omukyala ono mukyala mufumbo. Mbadde nsuubira nti muntu mulamu nnyo, buli kimu gasuubira ntayinza okukikola bw'atyo bwankoze. Era laavu yaabwe yagendera ddala mu maaso ey'omukyala ono
n'omwami ono lwa nsonga ebikolwa bambi ebyakolebwanga mu nnyumba eno byali byabaagalana ddala era bw'atyo omwami yasituka n'akwata ekkubo n'addayo mu kisenge n'omukyala n'afolowinga omwami. Kiki baduusa bane sikikuwa afadhali lunaku lumu bbiri nekuwa ekintu ky'oba onsabye naye n'onkola bw'otyo onjagazizza ki okunkola ekintu ekyo kifaanagana bwe kityo mukazi wange ggwe mukyala wange gwe nali nnyina naye Saalongo nasawo ne twawukana. Saalongo okyanenya omukyalo ono naye okimanyi naawe olinamu ensobi. Nsobi ki egye nnina? Oyina ensobi. Nsobi ki kwa mukyala wange mwagala mbadde mwagala? Toyina nsobi naye ojjukira olunaku olumu mukyala we yakwata ekkubo n'agenda naawe olunaku olwennyini n'oleeta omukazi waka. Ono si mukazi gwe waleeta mu nnyumba yo oluvannyuma lwa mukyala wo okugamba nti agenze mu kyalo. Mwakwata ekkubo ne muyingira bulungi mu nnyumba era ng'omukutte bulungi ku mukono. Singa yali muganda wo ebikolwa bye mwakola temwandibikoze. Mwatandika okwesumulula amapeesa gwe ng'osumulula ga mukyala n'omukyala asumulula gago nga kiragira ddala nti omukyala ono yali muntu wo era bwe mutyo mwatandika emikolo gyammwe mwagitandikira na mu ddiiro ebyo byonna ng'obikola nga mukyala wo taliiwo ng'akugambye nti agenze mu kyalo. Oyo si mukazi gwe wali tewaka. Omukazi oyo gwolaba ebbanga lyemmaze naye emyezi 3 nga n'omukwatako yavuunika yeekola atya naye ono wobeera ggwe. Mwatandika okwenywegera n'omukyalo ono bwa simanyi naye nga bambi ekyo ate kye wakola kyali kifu lwa nsonga waleeta omukyala mu nnyumba ya mukazi wo ate mukazi wo nga taliiwo gwe n'oleeta omukazi omulala era wafuluma bulungi ebweru n'oyingiza engatto ezaaliwo bw'otyo n'oggalawo oluggi ne mwesibira mu nnyumba era wakomawo bulungi nnyo ew'omukyalo ono ne mutandikira w'obadde okomye era oluvannyuma ennyo wamukwata n'omutwala mu kisenge. Era ggwe omukazi mazima gennyini emyezi 3 n'omukwatako akusindika eri yevuunika bwewuunisi emyezi 3 n'obeera ggwe owulira otya? Owulira otya mazima nti omukyalo ono wandimututte wano wabula n'otamuleeta mu maka go. Wandimututte mu loogi. Natendewererwa kuba nali sikikola naye olw'okuba nti ebintu yazze nga nkola ebyo. Bw'oba olina okubuusabuusa mu puroguramu yaffe Kalondozi nti ebintu bino si bituufu, leeta buleesi muntu wo gw'oyagala okumanya biki byakola wajja okutegeera nti ebintu bino bituufu. Nafunye call okuva mu London, omwami omu n'aŋŋamba nti yambuuziza actually namuze naye ebintu bino bituufu, ne mugamba ssebo ebintu bino bituufu. N'aŋŋamba naye nze okukakasa ngenda kusooka kuleeta mukyala wange njooke ntegeere nti bituufu ne bakwano bange bajja kulabira okwo. Era gwe leeta buleesi muntu bw'oyagala yenna tulondoole tujja kuba tumukolako. Gwe wenna nga tumanyi ABS weeri esangibwa Kawaala ku chachi ya Pasaiga, ogenda mu paaka empya n'olinnya ez'Ekawaala kondakita oba driver n'omugamba akuteeke ku kyambuka wa Pasaiga church ojja kuba ogiraba bulungi awo wennyini gwe wali offices za ABS television. Naye mukola kyamaanyi okubeera nga mukyakumidde ku program Kalondozi. Mubirabye omukyalo ono byakola, mulabye nti kati amaka yagaawulamu alina amaka 2. Abasajja b'ennaku ne babadde babeera n'amaka 2 ng'etekikola mawulire, naye kati omukyalo ono y'alina amaka 2. Kyokka ekyewuunyisa omwami ono alabika yali takimanyi nti omukyalo ono mufumbo, yali takimanyi. Era ye abasajja yabakyangiranga awo bannange abakazi
ennaku zino tunenya nnyo kala abasajja naye naffe tweddeko. Omusajja ayinza okuba yakola ekintu bwe n'osalawo okole revenge. Bangi musinze messages nga mugamba nti baba baagala kukola revenge. Bannange omuliro teguzikiza muliro, baguzikiza n'amazzi. Omusajja bakola ekibi tuula mwogere omugambe nti munaye okoze bwoti ne bwoti okusinga ate naawe okuleeta omuliro. There is nothing you're going to solve here, nothing. Naye kangendeko mu short break ate nkomewo ne programu yammwe Kalondozi tova ku ABS television katuwumulemuko. Oli mukulaba television ABS. Olunaku olumu twagoberera mukyala wo yali ku booda ng'ayina awantu awamu waagenda era twamuvaako bulungi nnyo emabega mu mpola n'abaako gye yakyama. Bwe tutyo naffe ne tugoberera. Yatuuka mu kafo Gardens era yavaako bulungi ku booda n'agisasula. Bw'atyo n'alindirira omuntu gwe yali azze okulaba oba okusisinkana okukizuula nga ye mwami oli mu maka gy'abadde agenda. Era bwe batyo baatambula mpola mpola okutuusa mu Gardens kwe balina okutuula nga beekutte n'okwekwata, tebalinaamu kasonyi wadde. Omukyala ono nga talinaamu kasonyi kagamba nti bannange ndi mukyala mufumbo. Era bwe batyo baatuula mu Gardens okumala akabanga. Waita najja n'abasaavinga bulungi nnyo nga bo bwe banyumya bwe bali mu laavu yaabwe. Ng'abalaba tasuubirizaamu wadde nti omukyala ono mufumbo. Ng'era bambi bakwataganira ddala bulungi. Baayimukamu n'okuyimuka we baali batudde ne batambulatambulamuko mu Gardens omwo ng'omukwano gwe balina muyitirivu. Era baayimiriramu bwe batambula mu Gardens omwo okubala akabanga. Era bwe batyo baakwata ekkubo ne batambula basobole okuva mu kifo ekyo. Wabula ffe twasigalawo ng'era buli kimu tukiraba nga buli wamu we badda tubagoberera. Era bwe batyo ne bakwata ekkubo ne batambula ne bavaawo. Olunaku olumu twalengera omwami ono ne mukyala wo nga bali mu mmotoka emu.